hani kankubuulire ekikunakuwaza sinaba kukiraba kitegeeza wampisa okujja eno nga osiibula nina okusiibula kubanga nina okukomawo embaga ebeere makenkete wano nze kankubuulire kulaavu gye nina gy'oli banaayiriza omukwano gwe nina gy'oli mpaamu mwaka guno gwokka sula eno omukwano sula eno olaba mbadde nsaba onzikirize ngende mu kibuga njiye akasente nkomewo nkubette bumesa kasente bwenti nkubette bumesa kasente bwenti laavu singa giyiwa era kankubuulire ongenda naawe ku mutima nze prinsi wo omutima gwo nasubiyewo okitegera kyokola prima nkwagala nnyo nkwagala nnyo prima nze kankubuulire amazima gennyini naye okumanya nkwagala ngenda kukola kasente bwe mala okukakola nkomewo tukasaasaanye owulidde sanyuka muno ate nsanyuke kingoge sanyuka muno nti ngenda kyombeko haaga ggwe naye mukwano kyensaba kyo kiri kimu kyensaba kiri kimu ngenda kubeera eyo nga nkola omulimu gumu gwa kukola ssente kuzikomawo zisaasanya kukubambaga nakunyiriza njagala naawe nkulekera omulimu gumu buli omu njagala kakase nina prince prima nkulekedde omulimu gumu weekuume zipusibawo bulawuzi sibawo omasibawo buli kimu sibawo nina okusaba nga wekulese saga kusaba nga ate mutaganditagandi ogenda kuteregera naye nga ogenda kukomawo ekitegeeza laavu kyekyo laavu yo wenkomerawo tutandikira wano nkuli wano njagala omakinge wano wetukomye omutima guba wano omutima guli wano toli wano naye muno wenti era nze gwolaba ngenze kukola wemala okukola nkomewo wemala okukomawo ndeewaka tukyale tumala okukyala mbaga simanya kwanjula simanya biki bizinesi obeka kola bizinesi kinyinda beeragirako ng'okomyewo gwe kinsanyudde obadde olina ennaku nga nkusibula naye kati akamanyi mweyo genda tonakuwala ate pana ensawo ngende weebale haga esembayo ng'omperekeeza obugambo bw'omukwano naye okomawo ngenda kukoma akaaka kamoko kankomewo nkumetera awo bye nekuumira kale ngenze kukola kale nakulabye dda kuva ewatuuse nga ndi wali njera neŋŋamba naye baabonye atuukidde wabwa ati n'anakuwala nga tekibangawo buzibu ki olina obuzibu baabo amazima gennyini nsobola okuba nga obuzibu mbulina naye toli myaka gye nsobola kunyumiza nedda baaba ekintu kyogamba mbu nno emyaka gyonyumiza kiveeko osanga n'omukulu ng'osobola omuwa ekigambo kyo n'atakikwera idiya ate nze gw'ozaala wanoolaba nga ate nsobola okuwa idiya esinga ng'esobola okujja mu birowoozo by'olina buzibu ki oli mutuufu obuzibu bwennina bwa mukodomiwo yampita nangamba simanyi oba omumanyi naye prince
Yes agenda kati yampita ebisabe banga limaze nga siri wano waka nkutana ngamba tubadde tuli kangameti tutuuse wala wadde tetunatuuka ku level ya bufumbo boyfriend and girlfriend naye era nga level yeyo mwagala nangamba ngenda naye nkomawo era nja kubeerangawo biki totya nali ntidde nno kugenda nga mugaana nagamba nedda ngenda kukola eno yekyansi yoka gye ninawo biki makale genda nomusibula bulungi nno musanyu mirembe nagenda kati ebbanga awo ne tuba nga twogera bulungi naye kineewuunyisa ennaku zino wenkuba amasimu tayogera bulungi kale nga bwe twali baba sokoli esimu nga yekuleetera ebirowoozo just kukubanga takwata oba olina ensonga kyekyo kyenkugambye akwata tagananga kukwata tannakituukako naye wagikwata omanyi oli mwana muto ebyala kyovula nga tojja bisobola omuntu mwogerako obugambo obusanyusa obwo nange ki ne mubanga mwogere obigambo byomu ebizaamu munna amaanyi naye nze newembireeta oba mbyogerako olabira ddala nga abikuba tabigula kati baba akambuwala ndekandibise oba olina gyewamusobyamu omanyi osoba nga olina gyewamusobyamu naye nga takugamba nakimusobezaawa ngaoba naajja kugamba bwe kityo ate nakimusobeza omuntu yagenda nga tukwatagana babawulira ebintu by'okulowooza amangu soka obireke kuba oyinza omulowooleza ekirala ng'ekyo kyomulowooleza si kyali sooka olindeko kakkana sooka weefumitize mu mutima naye nze kyenkola kino kirinako obukakafu kubanga gy'oli si gyali sooka omulinde baba nkyamaliriza emirimu gyali naye nze kintu kyenkugamba tolowooza nnyo ate tofukasinga ku kiri kikuli mu bwongo lowooza nti naye kino kyendowooza kituufu lwaki musalira omusango bye bigambo byange baba woonaaba okiguze kijja kukutwala naye onaagamba nti nze ni mwana muto so akwogera bikugyamu oli waddemba okukyusa era nze ngenze naye nga kyekyo baba lekera okweraliikirira n'okulowooza ebyokula ebitulu birituuka okukulema lwasimu kwogera ekyo tekikumalanga sanyu baba oguze idea yange nja kugigula kale kyova baba nkwagala nnyo era ne wano wonna wano okubeera okuŋŋaanye naagwe puli yaba yomberedde ki omberedde ki bwaki kungoberera puli ngezezaako mpita puli nengumiikiriza omwaka mulamba nga ngezaako kikulaga nti nkwagala naye era n'otakitegeera kiki Malcolm gotakimanyi nti nina boyfriend wo yaliwa gonyumisanga buli kaseera pulinsi byebiki naawe alina Kampala yagenda kunkolerera kati omanyi saawa zino kyaliko eyo kyakola oli kuwoza mbu nina pulinsi omanyi kyaliko saawa zino kyakola nze sifudde nekugambye na pulinsi wange andi wano ku mutima wano lwaki onnemerako sokuwulire nengezaako kigumiikiriza omwaka mulamba naye nga ngezaako puli okulaga nti nkwagala naye amazima n'otakitegeera wabula gwe n'ompoleza puli simanyi nina omusajja simanyi nina pulinsesi kati yaliwo kati saawa eno goli naye yaliwo bamuyita pulinsi anti yaliwo anti gwamusuutiriza n'olyongeramu n'oteekamu saawa zino njagala ombulire kati alikola kyeri ate yamanyi nze kyendiko naye gwe omanyi abawala kati baliko omanyi abawala balaba ekampala tolina ate baliwa gwe gwe nnina yesi woŋŋamba nti gwe tolina mulina kubanga yegwe kati Malcolm togenda nnyo towaalawaala ate akwana tabanga gwe nkusaba ompa obudde wonsangidde gwe kimanye nti ekifo kyonoonya saawa eno waliwo akirimu kati mpa obudde obusobola olowooza naawe ku by'oŋŋamba
ne ku byonkolera ompe n'obudde obugeraageranya ku kino kye ŋŋenda okukola kwa tolowooza nti kyangu nga ggwe bw'okirowooza. naye Pulima tomanyi bulumi bwe nnina ku mutima tobumanyi. mpa obudde kati nzuuno situla omutima ogutwale mpa obudde nkulowoozeko ndabe ne wenkuteeka. Kikyo kyengezaako okulaga ngukuggyemu ngutwale munda naye mutuufu tokikkiriza. Guggyemu. Kati wuuyo oli kuwoza nkuwa obudde. Kale kankikole kankuwa obudde. Buli nga kankuwa obudde. Kansikirize nkuwa obudde. Malcolm oba ompadde obudde. Kirungi leka nkirowoozeeko. N'oli gwe nnina nange ndi muntu era njagala. Sijja kuva eri nkyawe bukyawe mutunga mmeri kati ntuzizaawo ggwe. Kimpeemu obudde. Obudde bw'ogenda okumpa bugenda babummala. Nawe omutima gwange ogumenya, omutima gwange ogutta. Mpa obudde ndabe. Yes, nkuwadde obudde. Nkuwadde. Ompadde obudde? Nkuwadde. Nalulala ojjanga. Omuntu omuyitako mpola mpola. Ati yagala njogere ntya? Genda kasita tukkanyiza tujja kwogera okitegedde? Ngezaako. Naye toddamu kungoba bw'otyo mu bantu. Naye nga kikkiriza omutima gwange guli ku ggwe. Kukuwadde esigaanyi naye toneerabira baby sweet. Bwe nno totandika. Buli bye. Bye. Bannange omusajja ayagala kugamba nti ate mwagale mu speed atendeke prince wange. Kintu no kyetaaga obudde obungi. Prince ekikulu naye bwe mbirowooza mutakyafaayo takwata masimu ga bannange. Kyokka eno eba yakulumya eno ngeri yakufa. Muli emmere mwe mwasazeewo kudduka mbannamwe amazzi ngenda bawa. Amazzi ngenda kubawa mukire. Braza. Nze ndi wange mukulunda. Ndi wange mukola. Ndaba oli bize. Yeebale. Ng'osekaaseka. Naku. Naku ki? Ennaku ekusesaasesa n'obanga zzo. Ate nno munnaye Kimanyi nti ennaku weeyitiriddwa. Wanga osanga nti mukubo nga beeyogeza. Onolowooza mirembe. Naku nange nakakimutanga nnaku. Naku ki? Mama weyeeyogezanga mmanyi byakusaga naye nnaku. Nina ennaku. Okulobonera. Bw'otyo oyogedde kati. Olwo nnaku gye nnina ku mutima ya mukodomi we. Mukodomi wange. Ate olina bameka Prince. Prince je mumanyi mukodomi wange naye taliiwo yafudde. Mbagamba nti yafudde. Gyali mulamu ndowooza. Kubanga bukyava ku mwaka kati ddu. Omwaka gw'okuweza ekyo nkimanyi bulungi. Kati mu mwaka twayogeramuko emyezi egi. Ebiri. Naye kati gino emyezi 8. Emyezi 8 ne bwe nkuba essimu takwata. Kwegamba newogikuba okugifiirako taligikwata ate ekisinga okuneeraliikiriza tagifuula bize. Naye kakati ng'ebyo byonna biri awo. Emyezi gino ebiri gino gye mwayogeranga gino wasembayo kwogera naye eki mboozi ki tobanga wavuma mukodomi wawe omanyi nammwe ennaku zino mwe bro nawe omanyi ebintu byange obitegeera siyombayomba simala gayomba kakati kulowooza kiva ku ki simanyi naye nga twamaliriza nga ffenna kwegamba tuli basanyufu oba ye yali anyize nga tandaga naye nze kyensinga omumanya nti twagenda buli omu okuleka munne nti tulekero emboozi yaffe okukoma olunaku lwe twasembera ddala okwogera nga tuseka tunyumya ffenna nga tuli basanyufu naye kati takwata ne wengi kuba ogifiirako ndowooza abula nakugijjako bujja kugijjako bujja abula kugijjako naye tagijjangako manyi abawala muli bali oteeka okuba nga olina ekigambo musajja atu kyewamugamba bannaye kimuggyako naye oteeka okuba nkubuulire baaba oneesiga okwesigako nyinza okwesiga siivumangako mukodomiwo siyombanko naye baaba nina ennaku mubutuufu omuntu gw'oyagala obeera nga takubira naye nga ate nekyo kiri awo kyokka ate waliwo afuukidde ammezeeko wano eno nti anjagala naye ajjukira oli takwata kati ako ntereera bulungi waliwo akola ki anjagala nkuba amanda etasukka kuba maalu Malcolm
kyalo kuno Lwaki olowooza nti Malcolm? anti eriiso ly'omukulu awaddugala ewalaba kubanga ntera kuba lwaki ngambye ntegedde nti oluusi omusana yakwisa muko then hayi kyetwalira N'obitwala easy. Akuba amanda no. Kati nembeera confused. Oli takwata simu zange n'owoogiremerako ono andi bubi obulabo. nze mwanyinaze nze nange nsinga kwagaliza kirungi kyoba omanya saagadde obeera awo ntuuka okutwala mu ddwaliro okujjanjaba nga nkujjanjaba mutima ono maalu wabanga mutuufu future ye kati gwe muli okiwulira otya muli nga ye alina ebigambo ebyo akukuba amanda anti era abinkuba abiwugira naye nze sinasalawo nga obimanyi oli yandi wano kati nze njagala nkugambe saawa eno gojja kulowooza mbu oyagala oli oluusi oli eri alina mu bikazi kuba omuntu kyogereko baaba okuba amasimu agakwata ng'ejja atakwata masimu naawe musangule muti kati ono ndandisa okola olaba mpita namuko nga tonnabeera naye naye baabajjukiramu ne prince yakuyitanga muko waba yampitanga muko nono ali kubimpita kati oteesa otya ono gubogerera kuba kati saani ndaba ettaala li yalikutte waati akutte ettaala li njagala ekitangaala ekyo kigoberere bulungi otambule bulungi oleke kwekona kuyingira mu nsiko kati gona alinda oli gwokubira esimu awezezza omwaka mwasembayo kwogerako emyezi 2 guno 8 temwogera nga mwanyinaze olowooza afiirwako mbwa nze gweyagala nfiirwe akati bro naawe toobe muntu mwangu ate oyagala nnyo olwali gwe mwennyini gweŋŋamba nti ate ntwale Malcolm ate gwe mwennyini gwe wanjagaliza prince n'oŋŋamba nti yoyo bakwagala ebyokusaaga nga bwe nakwagaliza oli noono era nze oli siriyasi oli obuzibu obumufunyemu ng'avuddewo bali omufunyemu obuzibu nga waali ono waali genda n'ekiriwo beera nga njagala nkugambe beera nga bannabyabufuzi nafugako myaka 5 kati aliwo gwogenda naye eŋŋoma gweri kuvugira nze ontererezangako obukoko bwange bundabireko mala ogenda ngenda kumupiira ereza obukoko bwange naye baaba kirowoozeeko naye si kyangu eri buzinjagale Malcolm ng'ate prince wange naye ali Malcolm nakuyise nga manyi nti tojja kujja nga kisoboka kitya nze nga tosaba butajja nange nagambye kamukuumire wano mu kakoona naye nyenza olabanga ojja nekyakuyisisa nno oba ndiyite essanyu oba nkiyite ki negwe kyoba omanya nti ssanyu waki ssanyu lyereere tombuusa mu bbanga sinze muwanvu ate nembuuka neneyongera nompisa n'okumpisa tera neetaaga ku ddala kati nze nkubuulire ebintu byozonkolera okuva ku lunaku lwaŋŋamba nti nkwagala obumuli obulabu obugoye bannaye bintengudde kuba binneerabiza n'oli atafaayo nange simanyi nakumanya oba nkukolera eki naye nga gwe kyobamanya kati ansa yonna buli kukyombuuza eri yes mulimu ansa eri yes oba nkyogere ntya bebi aye nkyogere ntya nkolera kubanga mazima mbadde ntunulira nga ndaba walwawo dda okukkiriza kati wabadde kikatika nzikiriza n'emirundi giri yonna gye nagaana kulira nga njagala muka tokaaba kyoba omanya kati oli wano ku mutima oguwulira gukuba oba owulira erinnya eririmu mukama oba kusitula obusituzi bannange bubba onfuwemu abo baleke tebamanyi
tebamanyi otokumweso pulira kati n'omutima guli kankana bukankani bwe nti guli kuyimba linyeri prima wan buko okuwulira mukola prima nange wano wakola Marco mpulire kituufu kulimba badde wakana kati ebyolibyerabi na buli kye nali nkugambyeko nga bwegamba kikulaga nga nkyali gyali tewali kwata dasita ate tobanga wawandiisa peeni kitwale nti olina penso funa rabot sanguli ndikwebuuzaamu ne ŋŋamba ndoota obanga ebyasiya nsunaako mpulire mazima nti tuli balamu katonda akumpadde nange kubanga bulijjo kyembadde nsabirira ennaku ku mutima naye kalidija kuda kutusika mangu ago bwekiri kweri essanyu lwenna lyenzize bagamba ebigwa bigwa byokye ebigwa byokye mpulira njagala nakwebaka mpulira omutima gusinduuki bye Malcolm bye baby Hello. Omanyi nejjusa n'olunaku lwe nakugamba simanyi njagala Prince. Nze nkolina okuwasula. Endagaano ya lavu yange. Aki yange eno. Tikole kubuulire. Nze ne bwe nkusula bwe nti mba sikoowa. Tokoowa. Teka kuyimbira. Endagaano ya lavu yange. Ale. Bannange. Managonda zeraabo. Nkwagala. Bwe nkutunuulira nkulabanga kimu. Prima. Ate ng'oti. Onkoze eki? Amaaso gange gannimbye oba byendaba byebyo si bogwanyi tukuyita tutya? Ono muyita ntya? Amazima gennyini mukwano ebbanga lyokka lye mmaze e Kampala nga ngenza okola ssente omwaka gumu nagamba ompaaka akakamu omwaka gumu bino byoranse okunsasula bino byonsasudde ddala Nedda. Wobiraba si bwe nandibyagadde. wembiraba si bwe wandibyagadde otya ng'ate nze byendaba omusajja akusitudde ali ku kiisinga akupeekinga yena kukwata Prince tofaayo wadde onomwagala naawe nkyakwaga Eki? We, sibitegere tesaagala kunfuula musiru. nze onjagala n'omwagala mwembimbaga nze yaleka byonna byonna nenge e Kampala nkukolere era bino onsasudde bwoti ffenna otwagala Tonyumya naawe. kyabaagala Tagende fa kuoyo gwe. Prima. Mukama. Kuno si mugo. Enogena yennyini. Kuno si mugo enogena yennyini. Enogena yennyini amazima gennyini. Omukazi gwe neekuumidde nemala omwaka mulamba nga tewali kyenkola kirala yasazeewo kunsa mukugamba musanze nga bamumita laavu balinga abamettaki takyandaba nabo bamukulu tagambye nako nti bannayendeka Prince wange akomyewo agenze bugenzi. Mukama taata kiki kyesikoze nkoledde abayindi omuyindi n'akuyisa obi naye nga gwe omanyi okomawe waka ofune laavu naye n'obanga naye mukama taata tewandibadde gwe nonsasula kino tewandinsasudde bwoti kati buli kimu mbadde nkolera gwe mbadde nkolera vijjabe mbadde nkomyewo gwe
kale naye amazima bazadde bange bandibaddewo ne balaba Prima kyonkoze. Taata wandibaddewo nolaba kye bankola. Taata wandibaddewo nolaba bwe bampisa kati. Amazima genyini era leero mbadde nkunoonyeza olunaku mpaka we baŋŋambye mbokkiridde eno. Nenzija nga nkulinnya akagere bwe nti kamu ku kamu paka bwe nkusanze. Si bakwita obadde ogenze n'okugenda. Anti era saaliwulidde nti ompita. Naye amazima genyini mbadde njagala nkakase bulungi oŋŋambye. Amazima genyini leero Prima amazima genyini bulaavu gye nalina gy'oli ŋŋamba amazima. Lwaki wasalawo bubi? Lwaki wasalawo bubi ng'oyagala banziike? Lwaki wayagala olulenzi olwo? Lise Renzi. Kale, by the way, si bwe nandikyagadde. Naye wagenda ng'onsuubiza ebintu bingi, nenkukubiranga amasimu mu kusooka wasooka notandika okukambuwala n'oba mukambwe, kwegamba neŋŋamba oba ono bakki oba yafunayoko ebiwala ebirala ate nga wembuuza ku mikwano gyange gimpaako awooza advice neŋŋamba abakati nsalewo ntya. Nange nga ndi confused. Wali wenkubira esimu tokwata. Ne wenkuba ku budde butya ne wenkuba ekiro neŋŋamba ne waba yafuna bwasikaali n'asikaali abaako n'obudde obwekumakyawo nga tannatandika kukuuma n'akwata ku simu nayogerako ne mukazi. Prima ebyomukwano tebabibuuza baneiba nti ate neiba gwe baawo omukwano otya mu buliri ate gwe neiba nange owange mukwate bwe ntyo. Omanyi akatijjo ke naliko kukolerera gwe Prima? Omanyi nti nonze nagenda naye nga nkolera kasajja kayindi naye nga n'emmere gye ndyamu obulya kagiwandamu amalusu. Omanyi okubeera nga ndi mu Uganda naye nga ninga ali mu biyumba bino eby'Abawalabu nze nga bansibira mu nnyumba n'essimu sigikwata nako. Essimu obusimu okukubira bwerendi alo nga tebakyanzikiriza. Bambi nekati n'emmere obusungu nenkola ntya nenkola naye nga tewakisaze kikyasoboka. Ekirungi kyakwagala. Mwembi mbaagala. Bika byogero biwulira bulungi. Uli wenkusanga ogamba oyo kyanjagala n'oli omwagala simanya yaani. Nonzo njagala naye omwagala. Kati kyo ogera twagala otya bantu. Oyagala kubeera Haji mukazi, Haji Prima. Ate nze kinyumira oseka gwe bikunyumira. Ate tewatereera. Sikugamba nti binnyumira. Tewatereera. Sikugamba nti binnyumira. Ne naawe Malcolm okiraba manyanga Prince. Kwegamba nze na era ompita Malcolm. Kwegamba okumanya baakutwala. Ne mbotofu nedda Prima. Tewani nkoze bwotyo. Mwenna mbaagala. Mbagala. Mpulira njagala nakusesema. Tosobola kungattika. Nze tosobola kungattika bannaye. Tosobola kungattika bwotyo. Ani gwe omuntu gwenkoleredde n'obanga kati ife notwagakyogamba nkyali nayo chance. Kati nze simanyi naye kati olina chance. Nze okuwa chance kiba kyangu nnyo. Naye ku mutima kuno simanyi nakumanya ngeri yakikola naye gwe kibanya mwembi kati mpulira mbaagala naye kati chance njagikwa kangende nkirowoozeeko kanyangwe ngende ntegekere Malcolm kyokulya. Ngenda omutegekere. Ntigenda omutegekere. Tegekera Malcolm ekyokulya ate ffe tukyali bantu. Genda otegekere Malcolm. Anti nga wendowooza ku bibyo ne kati oli saawa eno anti naawe okimanyi. Genda otegekere Malcolm. Mutegekere kasupu. Tegekera Malcolm. Naye nga nina okulwana neddize mukazi wange nali mwagala labo kiriri biyita. Nze kati ngenda kubeerawo ntya naye taata ne maama mwandibaddewo ne mulaba Prima byankoze. Mwandibaddewo tata ne maama ne mulaba omukwano gye guntuusizza. Kale yendo tegekere Malcolm. Tata ne maama mwandibaddewo ne mulaba omukazi kyantuusizzaako. Ne mulaba ku Haji w'omukazi.
muganda wo alo nina ebirowoozo ku mutima guno ate ebirowoozo byaki nze sibitegeera kuba mpulira nga nyiza n'otabuka kati ebirowoozo oba tobitegeera ate nze nabitegeera nti abuzibu ki bwennyini omanyi obuzibu bwe nnina kapuliya kano nkagala kapuliya kano gamba kano kapulima kapulima erinnya lyako engeri gye nkaagala ennyo mu butuufu mpulira nga linsumbuwa ogwo gwe mukwano nkoze ebintu bingi ntaddemu buli kimu nguze buli kintu n'entonera omwana era ng'omuntu byawo omuntu gw'ayagala mpulira n'emirembe sigirina ate buzibu kituuka ku nsonga kati ensonga eri nti kati kabadde ne kaalina boyfriend waako mumanyi bulungi omutegeera mumanyi simanyi princess Pri- simanyi pulinti ate byanata boyfriend abeera princess anti mpulira nga biseera ebimu binnumya omutwe soko obeera omusajja atakuwa boda kati binnumya omutwe kati munaaye nga nkatuukako nkatuukako nkayitiramu awo nkayitiramu awo nkayitiramu awo nkayitiramu awo kati genda mpula n'abantu banawulira ebizibu yes kati bwe nkayitiramu awo kakawala ate kati boyfriend kaŋŋamba boyfriend waako we yaze kagenze kuŋŋamba mbu mwenna mbaagala soko olindeko pulima ayagala gwe ne prince nooli mwena babiri fena babiri mbw atwagala omulundi gumu kati golabanga ekyo kijja omusoga agamba ebizibu ku mikolo ataba naye actually oba otunuddemu mu nsonga eyo omuwala ojjukira bwewamufunira akadeke wamufuniramu zijjukira era natoba nako just n'okwogerako obwogezi nako boyfriend we yali taliiwo ebiseera ebyo nzijjukira bulungi kati kitegeeza wamufunza nga omutima guli awo gugamba nzirewa okitegeera kati bw'abanga yali akwagala wabadde osigine ziraga nti akwagala nga boyfriend we tanadda ndebwoko mu butuufu ebiseera awo nga ndabalaavu bwenyini nga weeri naye mwana ono kyali bwe yazze ebyonooneka nga ndabira ddala nga ndi kumusabira na saala mbi nga ngamba oba bakitomere butomezi tosabira muntu kufa kubanga kino ekintu gwe yakiyingiramu kati bwe wayingirirawo boyfriend we yali taliiwo gwe n'ojjawo kitegeeza omuwala waba abadde akwadde obudde n'akwagala ne boyfriend ng'akomyewo kye yakugambye ekyo kituufu kyawulira nti ye gwe ne boyfriend we abaagala kyenkanyi kubanga naawe omanyi we wajjirawo basobola obbaagala abantu ababiri naawe olinga naawe awagira abalala bayinza okuba tebasobola naye kati ye omuwala yagambye kyawulira ku mutima kati bw'obanga owulira nga tokyagala kyekyo ye kyawulira ati munaye amazima gakaawa awulire nze lwaki ate kati yayinza okuba bawulira mwenna babiri nga bwe yagambye nti gwe akwagala n'oli amwagala kati gwe anaawulira nga tayagala kumwagala babiri asobola okumulekawo n'agenda nze nkubuulira oli omuwala wamusanga alina kati bw'owagira aleke nze sisobola kumusalirawo ate era sisobola kumugamba nti notwala gundi kubeera okuba kusalawo nsalawo nti atwale gwe kuba gwe kyali wange naye munaye alina endowooza kati abantu ababiri babaagala gwe naawe obeera gwe abantu ababiri babaagala gw'osalewo oyimirire munaye sijja kudda mu kuleekaanira mu kkubo ombuuliddeko mbeerayo kugimanyi ye bw'aba bwatu yakugambye gumwabyo ebyo bibawo muganda wange mulabo bibangamu biruma tofaayo mujja tutereera mujja sikiwe budde kajja kwezuula kakama mwana iyo budde muganda wange ntegeera jagiddeera Pulima. oli eno siriikiridde webala kaki wano mbadde nsayirasayirako ku ttooke ate munju eyo nawe wabuwa anti nva kutuuka nenkoko toziwaddeeko na ku mazzi oli eno weekwese eno buzibu ki kale era ninamu obuzibuzibu naye era mbadde nina okujja nsalireko ku butooke naye nina ennaku yange ku mutima kunnuma nina ebizibu byange ebina ebizibu bye ate nga ndowooza osobola okunyamba
bizibu ki kati nze muganda osobola kati blaza okuva mu gundi wo lwe yavaawo wano mwannyinazi mukodomi we yava wano n'agenda ebikukola Prince yes Prince banaye nenfunayo oyo omuvubuka netubeera mulaavu kale netwagalana naye ebintu bingi kale ebize ebituukawo kati nange mwenyini jjukira kati ono omuvubuka aliwo kati mwagala sijja kulimba nagwa mu laavu va ku laavu eno ey'okulimba naye laavu yennyini nnyini kubanga omwagala ate Prince nti kati nsuubira kati ye wamwesonyiwa kati naye mwagala naye anti kati ekisinga okuneraliikiriza tiyaleka ngambye agenze kuyiyiza nze nkakati nawe leka kunsuubuza busiru wasooka nojja nonneebuuzaako nenkwaga head oyagala omuvubukawo oli okola ki omwesonyiwa kati ate saawa eno baaba golowooza kisoboka okuba nga oyagala abasajja babiri olinga kyoyagala okutegeeza nti oli yagenda koleera gwe baaba okyasobolera ddala okufunayo amagezi amalala oli mukulu wange tosobola kuba nagezi limu kakati ngera bwenzize nga luli bwe nakukaabira ne luno bwenzize nkusabe ku magezi go Prince yakomawo naye okuva lwe yakomawo wano ebintu bintabuseeko kyovula nsiba eno mu bitooke Prince okubanga yakomyewo tekitegeeza nti kubanga Prince gwe mwennyini waŋŋamba nenkugamba yagala aliwo waba kakati abantu bali babiri siwe kiri be bali kutugwe njogera naawe abantu bali babiri siwe kiri be bali kusumbuwa omutwe ate era wobeera n'abantu babiri muli era obeerako n'ekigamba nti ono akira kwoli kitegeeza kwaba abantu bababiri oliteekwa okuba nga olinako gwolaba nga mu butuufu ebintu onaabikola okusingako kwoli kimanyi osobola okirowooza nga naye ngo yadde okyali muto naye era bye bakuwa ddala goli kumpa magezi edda magezi gendikuwa njagala obuyambi obuyambi bwe nina ennaku ku mutima kyekyo kyendigezaako okugamba nti ku bantu bano ababiri kuba nange sikwagaliza kibi ani asinga okufaayo ennyo gy'oli kyekibuuzo baaba ani asinga okufaayo ennyo gy'oli kale ani asinga okufaayo ku babiri abo baba olabanga sikulimbye kati bonna bafaayo bonna teri atafaayo kubanga wetudda kuona omupya afaayo wetudda ku Prince afaayo kati nze simanyi nakumanya ekyo kyovula bandi sitaaka n'ekyokusalawo kibanga kyekyo nze kati ngenda kuwa amagezi gwe mwenyini ojja kweronderako kitegedde nkuwe oba nkuleke gwe oli waddembe oli kwagala tambula n'abantu bo naate otambula nabo bonna kitegeeza nze oba onswaza kati baaba sisobola kulondera wabula kankuwa amagezi waliwo ebintu gakyaka mukama ye yabikoonakona mudda sitampu nti birina okubeerawo okimanyi nti mbadde nzijja wammwe saawa oli siriyasi nzijja wammwe okimanyi kitegeeza emitima gyaffe gikolagana mbadde nzijja wammwe kakati kyembadde nzijja okugamba kinkoze bulungi nenkusanga naawe obaddeyo nga akatima kakukuba toyogera nnyo bingi
ndeka nzibuse ensonga zenzo okugamba kuba obudde butono nina ne kubye ngenda okukola kyofiiriddwa nedda kakati Prince yenze Prince wo nze toyogera bingi nkugambye naye nze nkuwulira amazima ekibadde kinsitudde okune nenkusanga mukubo nenebaza ne Katonda yamponyeza olugendo olusigadde sikyakuwulira ku mutima gwange eki sikuwulira wadde tukola ki sikuwulira wadde akatini newe wali otuula we wali otuula sikyakuwulirawo amazima gennyini kino kyenjogera sisaaga mu mutima kati mpuliramu Malcolm gwe njagala era gwe musajja gwe nazza mu kifo kyo naye gwe teweewuunyako nti oyogedde ebigambo bingi naye nga nseka busesi nze nakutegeera okuva ku mwoyo ku mutima ku muki nze okunulira mu maaso nentegeera nti olimba kakati kino kankikubuulire nga nyongera okukaatiza ensonga yange byonna byoyogera simanyi ebikiriki simanyi ebikiriki simanyi oseka simanyi biki gw'obimanyi naye bikole oli serious byonna bikole nga woonoonyaayo oko ne ku mukazi omulala kubanga nze Malcolm gwe njagala noonyeeko n'omukazi omuki omulala bayibe etukkiriza omukazi ogu nafuna dda gwe nze naku kyoga oli serious biro okwogerako kulima kankubuulire nze ndoota gwe neebaka gwe ndya gwe nsula gwe byonna byoyogera nti nfuna omukazi omulala mpozi ng'oŋŋamba nsooke nkulindeko mulinzi ebyo ebigambo byoyogera gwa nti olabika waakala nze nkugambye noonya omukazi bino byotambula nti onoonye ng'oyo okitegedde noonya omukazi omulala newawuneesesasize weddamu kujja notonoonya Malcolm ajja nakusange amazima gali laavu bayiganyike oyo mumanyi okuva ku kagere paka ku katima paka ku kooyo mumanyi mutegeera ng'alimba mutegeera ng'osanyuse nkutegeera ng'onyiize nkutegeera ng'onyiikadde bayibe ŋŋamba nina okwagala omukazi omu pulima gwe wange nja kulinda nze nakutegeera nze amanyi ekikusanyusa ojja kubeera wange we ajja kusesema ajja kusesemera ddala oyo tewali muntu asobola kukutwala n'akunzijjako twayagala n'okuva nga tukyali bato ate oŋŋambe nti ssaawa zino nvuddeko oyo n'omulala gweyagala tekisobokirako ddala ekyo nyabo ne ssebo bandibaddewo ne balaba engeri gye nnwaniriramu omukwano Pulima kompise speed ensonga ki ensonga ekunguza ate lombuza ekibuzo naye teri muntu ayita kintu ekinuma ku mutima kiki kubanga ensonga ekwata ku nze Pulima giŋŋambe kubanga okuva obwedda n'akajja ndabanga era toli musanyufu kiki era ekituufu siri musanyufu kiki n'ensonga ensumbuwa naye ng'ate amazima asagala nnyo okwetolooza ekinnuma kankikugambe nze naawe ebyange kale naawe bikomye wano what ebyange naawe sikiwulidde bulungi soko kyeziriremuko singa kiwulira bulungi engeri nkugambye ebyange naawe bikomye wano mu bufunze nkukyaye twekyawe nsonga ki soko mbuulire ku nsonga lwaki Pulima okyawa kivudde ku kyokwogera ekyo ekigambo sijja kusobola kwagala abantu babiri ono omukwano gwange omukadde yakomyewo Prince kati omutima gye guli Pulima njagala nkubuulira ebigambo bino nze tebafa gankyawa bwe batyo
kubambo nogenda kudira simanyi ka boyfriend wo omukadde simanyi baawo bye biki ebyo byotegeeza Togenda kunkaka byampaka. sijja kukaka naye nze omukwano gwange naawe omanyi gye tuvudde ne byentaddemu naawe obiraba Noli ye yasooka kakati yakomyewo anonye kintu ki. ekyo tekijja kusoboka nkukakasa amazima pulima ekyo tekigenda kusoboka nze naawe tukyayagalana paka lasiti tonyumiza bya boyfriend wo Malcolm byampaka bijja kuba byampaka kuba kati ebyedembe biganya oli kunyumiza simanyi police so what police byebiki police byebiki sobola kukuba naye laavu yange naawe njagala okimanye okuva ne leero nga njawukana naawe tetugenda kukyawagana naawe nkuwulira amazima nze tebankyawa bwe batyo tonyumiza na bya boyfriend wo kyeki yani olyoka ojja onyumiza amandazi ngera nkukyaye nanana kubodingana nebbaawo ebyo byali kupanga naawe byakulimba ebyo nkakasa oba abadde alina ne byakugambye okuva na lwaleero ndi bbaawo kino ekisaati kya gundi daba gwesebo njogeranya nkuyita nyindi weevudde sirias nnyo okusimuula otukole tutya olwotukole tutya kati bana nga bw'oyambadde yero nange ngende nga nangirira gwe wa NRM ayambala akasaati akamu nange ngende nga nkulangirira ojawulira bulungi omanyi mugenda ne muva mu bibuga eyo mumanyidde okusula ku bikobayando byammwe nga mulya n'ojja weepikira enze alya netikobo nja kusitula musajja kyekyo oyombera kyobadde ki nkubuulire otidde ki ebyo ebintu by'oligenda ng'ogamba mukazi wange aveeko okunkyawa nzijjaako obusiru bw'e Kampala nkulabula nzijjaako obusiru bw'e Kampala waliwo abasinga obungeesa eŋŋambo waliwo kyotanjogeddeko ku kyalo kuno waliwo kyotanjogeddeko ku kyalo kuno gwe omukazi woba wamuleka tomanyi namulabirira kuvaawo okutuuka wendi omanyi bwe musanga omuntu nga bamukubye eripeya ne mutandika okujja ate maama n'otandika okuwaana n'otandika okugenda ng'onjogerera webale kumulabirira neyongerako enviiri ennyingi ku mutwe webale kumwongerako enviiri ku mutwe webale kati oba okimanyi saamwongerako nviiri ku mutwe ekigenda kimukugambisa ebigambo kiki banaye kwegamba ovudde mu kwogera ebigambo ku kyalo byempulira nange oza obiŋŋamba edirekiti kaatu ne banaye omanyi mwe mwambalira agasaati g'FDC ne mulaba nti mwe muli ki muli b'amaanyi weegendereze naye kankubuulire owalampye omwera mannyo tutambuleko gwe watambula e Kampala wavaayo naki navaayo kati twenkana wagenda n'oleka omukazi wagenda e Kampala mu ngenze ekkola era ngenze ekkola kiki kye wadda nakyo okugjako ebigambo okuyoola n'okuyoola gwe tonzanyisa yegwani mpulira nga bakwogerako kankubuulire nze oba yegwe Malcolm n'erinnya liri Malcolm kyovala ngamba mutambuleko Malcolm bayogera n'osatuka busaatusibwa kankubuulire nze tewali nsi bwetuuka neetulaba nga tweyolese nga nwana n'omuntu akulidde ku kyalo kuno gwagenda okufiira kwayagala okuwasa omukazi sisobola kulwana naawe agenze e Kampala oleese eki nze sisobola sina nabudde actually n'okubeera n'okuyomba naawe okuwanyisiganya ebigambo nkuwadde kitiibwa niye wena ojosabika gwewabulu mbadde bulu sikadi ya bulu semenya biki naye nga owa yero nkuyite yero toba nasanyuka kati wetuge saagala kuddamu kubeera ng'ombigambo ebigambo gambe ebyo genda oyogerera ebigambo gye mubyogera ku malwa gye munyula amalwa saagala kukiddamu ekyo va ku mukazi wange ogenda ng'omugamba ebigambo wano wagenda e Kampala ng'ogenze ekkola kiki oyinza okuba wali osulangana mu myala musululira bikomando oli kufa abeepikkiramu weegendereza ebigambo byo bikube bitono kino ekintu kyangu naawe weepakira ove kuno ogende mu kibuga okole naawe va kuno ogende mu kibuga okole
Ole waleta ki? Wajja na kavera nga bwe wagendera. Naje na kavera wanda bamunsawo kye naja nacho. Mukyasiikirira nnyo. Enaku zo sente ziba ku ATM. Ebyo ebigambo by'ogenda ogamba omukazi wange birekeraawo. Mukazi wange wamuwasa alikempeta. Agasaati g'abafaabu. Banaye. Agasaati g'abataagaliza. Ate kwesandi salako obuntu bwa radio buliko. Obigamba n'ekinyoko. Ku saati eyo salako obuntu bwa radio buliko. Bulima nze mumanyi. Ku Lwokusatu aba alina okugenda mu katale k'ekabugu. Kigagalagana alina okuyita wano. Oyo mumanyi endya, ensula, ensiiba, Omukwano Bulima. Ali nkyaya gwe. Navudde waka nga mmanyi gwe tosubwa katale ka Kabugu. Okagendangamu bulijjo. Nga nkimanyi nti olina okuyita wano era nga maama ekindeese. Nze nova Kabugu mu katale saagala byakunduyisa wano. Oba olina konguliddeyo. Okay. Saagala kunyiiza. Mbadde omanyi ekindeese leero. Ddala. Ebigambo biwaŋŋamba ku luli nagenda eka nebaka nendoota nga wali osaaga. Lwetusinkananga nga nzija wammwe ojja waffe. Okumpalabula nti tonjagala nalootanga kituufu oli kunnimba banaye nasanyuka. Gwe tomanyi nti ekirooto wokiroota nga omuntu akulimba aba yakugamba mazima. Kati ate ku mazima gali kyogamba era okyegaana. Nze ekintu kye nakugamba mazima. Ku mutima kuliko Malcolm n'ekisookera ddala yekyo abakuwa olugambo luno tebaalukuwa. Nze navaayo dda ewaka newondabira wano ngenda wa Malcolm ampadde ssente nva mu shopping osula Malcolm akabuuza ajjako. Balida we tuyinza n'okubeera wano ng'ajja kunnona kukuba kati laave tusaza mu kabuulu alabika ajja saagala omalire budde. Prince weewummuzeeko. Osula ne Malcolm weewummuze. Osula naye mu buliri bumu. N'emisana tugira nti webakamu. Dawo tutoswamu omulala waliwo bendese batajja. Naye era oli wange. Asula kati eyo, asula bamutiginya. Nyabonese bo bandibaddewo. Balaba omukwano kye guntuusizaako. Omukwano guntuusiza ku bingi. Bulima. Ate nkukanga ki? Omuntu omugwira bugwira. Lwaki nkuba essimu zange nga tozikwata? Buzibu ki? Lunaku nkuba ku makya nenkuba ku ssaawa 7 nenkuba ku ssaawa meka nkubira essimu zange tozikwata lwaki? Ogenda kunkwawo. Nze tombuulira nkubuuza lwaki nkuba essimu zange nga tozikwata? Yovaawa. Mba mu katale. Katale wa? Kabugu. Gwe tomanyi nti leero. Era mubaddeyo n'ono pulinsi wo gwe mpulira ali kunkyankalanya. Mubaddeyo kyekale pulinsi wo. Gwe tomanyi nti buli Lwakusatu wabeerayo akatale. Bulijjo ng'obadde oŋŋambako ng'ogenda mu katale. Leero nga tewaŋŋambye. Nkukubira essimu zange tozikwata oli kuwoza mbu nva mu kaluddu. Si kaluddu. Maama waize n'okunsongamu. Si bwe kiri waize n'okunsongamu. Kubanga obadde ne bano ba pulinsi bo. Bulima. Nse ebintu byomuligenda byotandise. Bitandise okunkyankalanya. Jona kubye essimu yange waganye gikwata luli n'egikuba n'ogaana emisana ngizeemu oligogiganye n'essaawa eno mbadde n'akagikuba. Toli gikwata. Kubanga oli ne puliisi wo mu katale si bwe kiri naye nkukakasa. Bulima nkukakasa. Nze tebankyawa.
Obulide. Nze tebankyawo era olugulidde ku pate tujja kubuukabuuka saawa zino. N'omanyi ng'otandise n'okuyomba ate ne by'oli kwogera oluusi tebikwatagana. Tebikwatagana bitya? Balugulira ku pate. Balugulira ku pate. Nze nkugambye ebigambo bino. Nze tebankyawa. Ekyo njagala okimanyi. Olugulira ku pata ne tebankyawa. Oyize n'okunsongamu ate neegendereza ggwe. Nze tebankyawa. Oyagala na kunkuba. Ndera nja kukuba. Genda ddemu okuba essimu yange gwe olwaliro n'otagikwata. Ogenda kumbuulira gy'obadde. Gwe kanulaga amaaso. Nja kulinnyalinya. Kulima. Owaye. Wanje baba. Banawe ekifi otadde ekifi mukamwa. Soko ndeeteyenze ku mazzi. Agokunaaba mu ngalo. Muntu n'akuyita ng'olinga eyo kutese ebifi. Kimanyi oyo oli omulimu kulyawo. Tonalya ku kintu. Olyawo weekomoma buli kimu weekomoma. So tonfukira oyagala kunkya. Owa nze mbuuzaako ebintu n'abalenzi byewaŋŋambako amagezi ge nakuwa wagakola kiri kitya mutuuseewo. Amazima gennyini baba nga sikulimbye ngezezzaako nga bwe waŋŋamba abalenzi bonna buli kimu nkikoze nga we bali bombi buli kimu nkikoze naye nemeddwa okumanya ani mutuufu. Oyagalako nga nti kati okusalawo abantu babiri kukyakulema kyagaana munange embuzaabuzibwa simanyi ani mutuufu ani alimba kati nembeera nga ndi awo naye nga byonna byenakugamba tolaba ani asinga kufaayo gy'oli. Siraba baba ngezezaako nnyo nange kinnuma neetaaga mmanya naye nange byagaana ngezezaako. Kyoyagala kugamba ku balenzi bwe tekuliiko gw'osobola kujjamu kulowoozaamu n'ogamba nti y'ono ono yasinga ku munne. Bigaanyi kubanga ndaba bye bimu. Oyagala nga nti kati engeri gye bigaanyi oyagala bonna obeere nabo. Nedda baba. Kozesa obwongo bwonna nga wekisoboka. Kubanga bw'otaakola ebintu ebyo obeere omuntu yeetengeredde. Nze sikusalirawo. Owulira? Naye oba oyagala omuntu olina okuba nga olina by'ogoberera ku bantu abo bababiri. Tekuliiko muntu gwomanyi nti oyo asinga okwagala byenjagala. Oyagala gamba nti bonna by'oyagala babyagala. Anti baba simanyi. Naye era ti kyekyo kyengezaako kugamba. Era kige magezi ge nakugamba. Fuba nnyo okulaba otegeere so si tojja kwagala muntu ng'oluusi gw'oli kwagala by'oyagala tabyagala. Kitegeera? Oluusi gw'oyagala ogenda mu bidongo tabyagala. Ye ayagala agenda mu bidongo gwe tokola ki? Tobyagala. Tetujja kubeera ku byakula kuba ebyokulya bintu bangi babyerondaronda. Naye olina okubaako naawe ky'omanyi muli nga tomunyigiriza takunyigiriza. Okitegeera? Okitegeera? Kozesa obwongo otegeere nti ono niwe mba musabye akantu niwaba talina alwana nnyo akole ki akampe niwabeerawo ono nti yadde talina naye era talwana. Sijja kusabirawo kati badde nkusaba ogenda omalize ebyokufumba tulabe ebigenda mu maaso. Akadomolo maliriza. Genda nako. Akadomolo genda nako. Tulabe ebigenda mu maaso. Obeera nga muntu weetengereranga leka kubeera awo okolanga bintu ng'omuntu kataasomako. Enkuba eno teyatuuse ogo yenna wuuna ebikoola bikaze bannange. Tetumanyi kumanya kati tetuzaako wano. Omukwano kulima. Era gwe kuno ku kyalo kwonna era gwe nkumanya ojja oyuga omukwano kulima gwe nkumanya. Ate ku luyuga ngeze lino nga nkunoonya eri wa muzeeyi. Okwo kuba kuzunga. Wa muzeeyi si kuzunga nga nkunoonya nga n'ebintu eby'omugaso era kyekyo kuba kuzunga. Ne bangamba ozze kulabirira buwogo obwo ne oli mukazi mukozi kyenkwagalako.
kati oseka nani anyway leero toyomba pulima nyamba buyambi nzize nga ndi mukakkamu ng'omusajja gwe baatuuza mu kkanisa ne bamubuulirira ajjudde toyogera bingi gwe tuukira ku nsonga ki ng'onoonyeza ki amazima gali nti leero sizze kuyomba era olaba ndi ati yogera ngamba size kuyomba ate okiddemu nze nkooyo eno kiwuya nze njagala wulira poyinti ati naye gwe olinga ayomba anti yogera nze mbadde nze wano nono onsanze naakatuuka mu ogwo ndikugamba nzize wano twogere ku mukwano gwange naawe oguliwa omukwano gwange naawe oguliwa naye abasajja lwaki temuwuliza nakugamba ogwasooka nekugamba ogwokubiri buli wenkusisinkana nkugamba gwe sebo simanyi prince wakako nakugamba nesonyiwa wuliriza soka owulirize nze ebyalaavu yange naawe byakoma sitomalira na budde infact omaze ebiseera byokuveeyo ng'otambula byewandikozeemu olirala ng'ojja nnoonya nzi nesonyiwa musajja gwe naawe nze kati nakitegedde ndeka prince nakitegedde nti oyinza okuba nga byadda kuba okusooka nali mmanyi osaaga naye nagenza okirowoozaamu nga kituufu maluka omwono yinza okuba bambi omwagala nnyo nange neŋŋamba neneebuulira nenfuuka ssenga ow'omutima gwange neŋŋamba sigenda kwawukana naawe mu bubi neŋŋamba kandi kanjogere anti ekyo kyenjagala neŋŋamba kanzije bw'obanga omutima wo gusazeewo ng'olaba nga malukomu by'oyagala by'ayagala akwagala akuwa essanyu nze amazima nze ekinsanyusa gwe kubeera ng'oli musanyufu era awo nzize kugamba w'omukwano nti nkutadde bw'abanga malukomu akuwa kitiibwa ng'akusanyusa ng'akwagala nnyo nga by'oyagala by'ayagala nkutadde mu mirembe si mubi simeze kasajja ku mutima ebirala oyinyonyola byaki olwedde oyogedde nze kyoyogedde nkiwulidde waliwo ekirala tewali kirala kwata omwo obadde odda muno obadde odde nkutadde mu mirembe kwata eryo nkutadde mu mirembe kwata eryo saagala kintu kyonna kituukewo ate ogambe nti saakwagaliza nze oli wabanga toyogera bingi genda bwe bakugambye okwogera ennyo kwe kusinga omusango era nnyabo ne ssebo bandibaddewo ne bampolereza nti nakuleka mu mirembe obamazeeko n'emirembe kwerongoosoza ngundi yange Marco, usiibye otya? Olaga nsiibye bulungi kusiibye otya? Bulungi. Kati ekuyise njagala kwebaza webale nnyo ombeereddewo ebbanga lyonna lyemaze nga Prince yagenda mbeereddewo era nasiima byonna bye tuze tuyitamu byozonkolera webale nnyo era ekiro mbadde nkimanyi ebigambo byo naye nakimanya nti era wali onkozesa bukozesa nali kukozesa nedda si bwotyo nga bwolowooza nali sikozesa bukozesa wabula nange nabeera confuse nabyabantu babiri nensalawo nembaako akagezo ke nateekawo embeera ze mbadde mbayisa nga gwe nkugamba sikwagala njagala oli mugamba njagala gwe okitegeera kale nga nzijamba kyanga mbateerawo embeera ndabe muntu ki anjagala nga nebyenjagala abimanyi
nondaga nti onjagala naye ng'ate byenjagala tobimanyi. Kati ate Prince nandaga nti anjagala n'ebyenjagala abimanyi ng'ate gwe tobimanyi. So kati we najja okukompeyalinga n'okufuna decision ndekaani ntwalaani. So nkwebaza byonna byonkoledde naye ng'amazima gennyini nsazeewo ngende ne Prince kuba yajja okunsobola. Bwe tumanyiganya embeera bingi bye tuze tuyitamu nawe byenkukoze byonna n'olimbi mukoze. naye sijja kunenyanyi oyebeerawo mu bakazi nsuubire nti nja kufuna omulala era bwe ndaba engeri gy'okiŋambye kulomba just kale kyekyo osobola ne kati sene osobola n'okufunayo mwana nja kufuna era nkimanyi twawukane era ndowooza tuliddamu naye tekikuleetera kumpalana kuba kigezo kyekikulemu. Kale Marco nja kufuna omukazi omulala gamba musajja munno aba yakusinze aba akoze ki aba akusinze. omuntu yakola TikTok banna yatuwa nseko. Prima omulungi olabidde musanyu bannange eŋambadde sikusuubira kubeera ngaoli wano saawa zi engeri gye weewombeeseemu oyinza okugamba tewampalabulako kiira ongozi oli mukakamu Maluko mwakunyiizizza ki ekibaddewo kale n'okufukamira Prima ofukamidde kiba Maluko mu kyeyakoze kinene amazima gennyini simanyi toyagala nakukwata sandibadde na buzibu naye yinza ofuna emitawaana saawa zino kuba waŋŋamba Maluko simanyi ayinza otusa ebyo byonna kale amazima gennyini byali bigezo ebiki nali ngezesa wali ongezesa nali ngezesa mwezi ndabe ani gwe nyiza otwala Prima kyogamba akakanja kewandiisa ku kyalo kuno n'enfuuka emboozi y'okukyalo wali ongezesa mwembiri naye kale ebyo byonna bye najjanga ne ŋŋamba oli kati na byenkugamba byeŋŋamba oli byekugamba byeŋŋamba oli nga njagala ndabe ani asobola okumanya anjagala nga ne byenjagala abyagala nga yekukula nga saagala onkubya emiggo ku majja kuno naye yogera amazima kyekikuleese yogera amazima kyekikuleese amazima genkomyewo okubeera okwagalwawo kuba nalabe nga eki komye okubeera okwagalwawo amazima genyini Prince bino byonna mbadde nkugezesa nga njagala kulaba ngutuka omuntu gwennyina nedda ekintu kyokoze tosaana kufukamira nnyo ate gana amaviivi kukolaki kubeera nga gaguba bwegati omagagoma naye kyogamba nti nno bulijjo ogesa naye nga nze gweyagala nakugamba nti omukazi nalaba omu nze malayika yandaga mukazi omu nalaba nga gwansobola omanyi nga gwoyina embeera zange ate nga amazima galiitera nange gwansobola nze nange gwansobola kubanga mbeeraawo ndoota gwe ndogoota naggwe nga neebuuza Maluko ono omwagalako kiki yakola ennyo ekikwagala naye olaba amazima gamaze ne galya obukaka bumaze ne bulya
amazima gennyini era gwe olaba nzenna nyinza okugamba nti oluvala lwakubona ku kyalo kuno saddamu kumitinga mawuko kale naawe nenkwewala naye nga nina kyenoonya nga mbatadde ku minza njagala ndabe ani yaani nyinza okukirabanga mama kituufu naye amazima gali nti nnyabo ne ssebo bandibaddewo ne balaba omwana gwe bazaala omu bwafuuse omulongo tombesa simu omanyi laavu nga yakaddamu akatebe laavu nga yakaddamu eba yeetaaga offukirira yangu emeruke ekyokuyiga ekiri mu firimu yaffe eno ey'olunaku olwaleero firimu eno etujjukiza nti omukwano omutuufu si kubeera na muntu oyo akuletera okuwulira obulungi mu kadde akamu wabula omukwano omutuufu kwe kubeera n'omuntu nga akutegeera bulungi kwe kubeera n'omuntu nga akuwa ekitiibwa era omuntu oyo asobola okuyimirirawo mu mbeera yonna ebezze wakati w'omukwano gwammwe nga tafuddeeyo bigezeso ki bigenda kujja wakati wammwe era nga kiraga nti omuntu ng'akwagala abeera alina ogumiikiriza obudde bwonna kubanga omukwano omutuufu gwetaaga omuntu omugumiikiriza era omuntu awa munne ekitiibwa n'okumanya ebyo by'ayagala. Weebale kulaba, teweerabira okusubscribinga.